Ndabisa mujukira omuyaye bwe bamukona mu panchi n'agamba bamukubya emipiira ate n'ayambalaga mu buutu ziri ennene mukijukira era nze nava leero Museveni ajjena basi zahanzadde okusomba abantu ziizo. Breaking news. His Excellency Yoweri Kaguta Museveni olunaku olwaleero akkiriza n'agamba kino bannabasajja abakozesa abamu waya zaagata byebekulu kye bamukoze banne abanene mu NRM mu video ngikuletedde mu maaso wano wennyini ogenda okukkiriza nti no mu NRM byaddala mulimu enkwe ate ziri zennyini abasajja ze baayogerako His Excellency Robert Kyagulanyi olunaku olwaleero nga bwenkugambye naye nga tetunagendayo mu byenkuletedde mbadde nkusaba video no soko gimpeleka like bw'omaze subscribing wegate ku mukutu gwaffe guno olunaku olwaleero nga benkugambye omukulu byebekulu banne bennyini bagambye nedda byayogedde olunaku olw'ejjo yeeyongere ddala okulaga nti ne byaddala waya ye eggatira watono nnyo era tajja kubeera nga asobola mulali ya President Museveni anytime from now bakumuwumuza mulowooza bebekulu banamuwumuza NRM enaagwa soko mulinoze mu comment section. Bebekulu talina kayina nawe makulu we nawe kayina makulu bebekulu ayimanga ekibe yada business zake nina sasa mkama akorati gwe bebekulu kangugana nagaga bili ako gewaswa kumunendo gwamini ina katanja kakuweso we amaze byabana abato mbotakinga chacha mkama ayima Sari. Gendo okubaga yinja gokuba. Totuzanyira koza ate bebekulu nyingiranga. Mwaga gaviri kono obusatu obusalibwa emikono tonyingiranga. Aliyezo akisula neyogerezako mabwakwa mbwakwa mbwakwa. Kaino obuviri bunamu asiba obuviri n'abantu babone basiba. Muye rastalasta chi. Njoto nyingi nanga era sijja kumvuma kati. Nege nafuna obujulizi byadda njogerako. Nabebekulu abaddaako. Yadda njogerako lwa kitula. Nga bana bange bwe bali. Kabaka na mutambula. Nze waffe Gomba wenva. Abaana be waffe bakimanyi ekisa Mukama asobola okukola kino na kino. Bebekulu yagenze naye abadde wa president yali akuba bannabayimbi yakubasereza abayimbi ebola president wetwale kolo bamwasera saswa abayimbi tena kuyawa n'ateekawo olutalo wakati wa Kenzo nga bwababba bwababwe baswala mwana stopero bilioni 3 nga tagala Kenzo ayi asuku yafuna sente wa Museveni yafuna milioni 5 kasoko mukozi waffe tumanyi serikali bwejjo omweregerako mita saizi yo naye Salomo akulikeyo yoli musajja mubi nnyo kasoko bamuwadde milioni 5 kuva mu gavumenti nga nawe zebaakuwa tonyiiga naye baakuwa tujja ku Shalom tetoliba abantu nti watunda mbizi akitawula ogula emmotoka naye baakuwa tujja ku Shalom Shalom nalwana aveeyo mukwano gwange gwa munene yalwana Shalom aveeyo. Olutalo mu NRM nkugambye omukyala eyavuma His Excellency Robert Kyagulanyi n'agamba nti no yasooka omukwata n'amuggyako embuzi ebibye si birungi nkugambye wuno wano sooka omwerabireko atugamba nti no ntemu mugambo banne bennyini alanisa okubeera nga bamulyamu olukwera mu NRM nga wogimanyi naye banne bagezaako okubeera nga bamugumya sooka olabe ongambe kye baakoze jje kiri oba nedda. Hajati Hadija Namyalo nkusaba ogume maama embeera gy'oyitamu sogitegeera abo be bantu baffe. Eyo ye Uganda ate yagenda kukola birungi asimibwe okoledde eggwanga lyo buli kimu ky'osobola okulaba nga Bannayuganda beenyumiriza mu nsi yaabwe naye bye byosasuddwa. Natunuulidde omuvubuka ekkolola eggulo ng'ayogera ebigambo mu maaso ga President Museveni nendabyo dda nti oyo mupange naye nga NRM banetweddeko abakola emirimu emirungi simanyi lwaki bafundikira tebasasuddwa kimala tebasiimiddwa kibalina kusiimibwa. Nenge Hadija Namyalo tuli wamu naawe munnange ensi mwe tutambulira
oye muna Uganda naye nga nze mmanyi amazima tegeekweka byonna byosobodde okukolera eggwanga lyo birimana ebivaayo amazima tulire omuvuka nga yogera ebigambo ekkolo mu maaso ga Pulezidenti Museveni n'entutundi abamuli emabega nenva ku nsi kati ndaba ndabe nze kyamukisa mulungi nfunye ku chance ndaba ku mitima gy'abantu emibi nga sinaba kukula nnyo Abannayuganda muli babi kyova nti abantu tebakyayamba namyalo yejjusa buli muntu gwe yayamba buno obudde okubanga essaawa zino abantu bennyini abalya ne ssente ze be bali mu mukomerera mu mulaga ntalina makulu naye ng'ate ebyaddala nga tuzze mu mazima matuufu oyo omukazi akoledde NRM ayagaza abantu NRM ebyaddala nsigadde nze jobless billion ebigambo nina bitone ennaku zino naye ng'ajati tuli wamu naawe katumagwa mu campaign ekikopo nze ndi sure tugenda kukikukubira tetwagala muntu yenna yonona linnya lya Ajati tetugenda kukkiriza kamanyiro ka muntu yenna ebyo mudde ne mugejja embuto mulidde enguzi ate omukazi avudde ayambe Bannayuganda mumuzzeeko mukakkanya tebigenda kukola. Oluvannyuma lw'omukulu Honorable Namuga okulumbibwa olunaku lw'ejjo wali mu disitulikiti y'e Ssembabule nkugambye olunaku olwaleero akedde nga munyiivu agambye tagenda kkiriza ebyo byonna obeera nga bituuka ku Bannayuganda aba NRM mutandika batya okukuba Abaganda imagine ku ttaka lyabwe bino byosala byogerera nnyo wuuno omuseke mumuwulire muŋŋambye byayogera bituufu oba nedda. Erinnya Goreti Namuga omubaka wa Mawogola County Ssembabule District. Ekisooka nsaba okwebaza bannamawogola bonna ku kyabaddewo eggulo ku kyalo kye bayita Nsumba Kakoni ne Bukaana yonna gye twabadde ku lunaku lw'eggulo nga tukuba kampeyini zaffe. Neebaza bannakakoni bannansumba abaavuddeyo okuwa information nga bukyali nga bazindiddwa abavubuka b'NRM abambadde kyenvu. Abavubuka bano abamu si bavubuka basajja bakulu bamusumba Ssemugema bano bakato n'abalala ganga nnene. Tuludde nga tuwa police intelligence nti Mwami Daisy atraininga ba Kifeesi. Abo basuubira okuteeka mu bantu bakuba emiggo singa wabaawo ekibaddewo. Si wabaawo ekibaddewo naye balumbe laale z'abantu. Laale za Namugga. Kino tekisookedde ku laale zino ezange nga Namugga. Bivudde dda Mwami Daisy mu Kaluka Ssekabiito effujjo lyakola mwaliraba. Abantu baakubwa emiggo emisayi ne giyiika. Ffe mu Kaluka ffe akabiri abiri mugumu yalumba abantu twali mu muzikiti mwe yalumba abantu n'asindika avuuka abanywedde walajja abanywedde omwe nga balina ebiso n'amajambiya ne batulumba mu muzikiti. Eyo information buli omu yagifuna. Kaakati olunaku lw'eggulo agamba Namugga tagenda kudda mu campaign nga tewalajja mudda mu campaign nga wano. Ekinnuma ffe tuli mu government ffe tulina obuyinza. Omwami Kuteesa yatugambye tukole kyonna kye twagala teri ayinza tukwatako. Sirowooza nti Kuteesa yatumadde ezo okukola bino. Anifa yatugambye agenda tuwa obukuumi. Tukole byonna bye tukola akasatu banga tugoba wano Nuupu. Byonna byogera. Basodo baatuwadde obukuumi. Njagala okutegeeza Bannayuganda nti obukuumi bwe tulina obwa Uganda Police Force obwa Uganda obwa UPDF Uganda Post Defence Forces ne security organs zonna endala ssemateeka ziwa obuyinza okuuma Bannayuganda bonna irrespective of the political party you subscribe to nga temuli political party yonna. Ssemateeka eri very clear mu objective 3 national unity. All organs of the state and the people of Uganda shall work towards the promotion of national unity, peace and stability. Ffenna Bannayuganda ng'otaddeko ebitongole bikuuma ddembe tulina okukolerera obumu emirembe n'okukuuma obukaka mu ggwanga Uganda. Ekyabaddewo oggulo okusindika abantu mu laaleezi zaffe ne bagenda ku bantu b'okukyalo ne bajjawo abaana mu byekyenvu ne bajjawo tentsi ne bazimenyamenya ne bakuba abantu b'okukyalo waliwo omwana ekakoni gwe baakubye ne bamwasa omutwe oyo simanyi oba yawonye bamutute mu ddwaliro e Masaka bazadde bamutute batugamba afudde naye ekyo tetwategedde oba afudde. So njagala okutegeeza eggwanga neebaza President waffe Kyagulanyi eyatuyigiriza okukozesa kamera yajjayo obujulizi bwonna. Mwami Daisy eggulo yabadde katyaza nga gyakubye laale nga tewali amukutteko laale ze zitambula naye asindise ba Kifeesi batataaganye laale eza Namugga kubanga baamugamba nti bajja kugoba Nuupu e Ssembabule. Abantu ne bamugamba nti gwe nga waliwo wano n'okuba laale nga tetwakugoba ffe tuleke abaagala kumuwuliza tumuwulirize. Bakadde bange tukuumye emirembe ffe bwe mulaba tuyiikiriziddwa Ssembabule nga bwe mwabiraba Ssembabule district emu ekyasinze okuba violent mu Kalulu. Mwabala mu Kalulu kaabwako NRM nga balonda structures z'NRM. Oyo Honorable Anifa yennyini n'avaayo n'akaaba n'amaziga mbopa polisi batemu batutemudde ye yennyini nga yakaaba. Saawa eno Daisy bw'atugamba nti Anifa yamutuma akole